Dakulemberedde ovuganya gavumenti Mathasi Mpuuga olunaku olwaleero abuliro n'ategeeza paalamenti ng'enkolagana ya ne sipiika paalamenti bwe yaviira ddala emabega. Kakati nno abaddewo obubaka obusiibula paalamenti oluvannyuma lw'okuba nti bamusikiriza mu kifo kino mwabadde emyaka 2 n'ekitundu Mpuuga atuuse okujigiza paalamenti nga badde bakolagana ne sipiika okuviira ddala emyaka 18. Bano enkolagana yaabwe yaviira ddala nga sipiika akyagenda mu maaso n'okusomesa mu ttendekero erya MOBS. In fact, at one time she was seconded by MOBS to teach in my college. So you can easily say I once signed her paycheck. So we are not meeting in the House as a speaker, probably for more than 18 years, as somebody had known. At one time she was blue and we were in the trenches, and I know she has no apologies for formerly being a blue. And along the way, the sun shone upon her hand, she became yellowish. You see, that is the beauty of freedom of choice. Okwogera bino kibadde kiddirira pokopoko agenze maaso n'okuyitingana ab'ekibiina kya National Unity Platform abamu ku bo bwe bagenze nga maaso n'okulumba Mpuuga nga bagamba nti akolagana ne sipiika mu ngeri gy'akolamu emirimu gye. Mpuuga era atuuse n'okunokolayo ng'enkolagana ye n'amyuka sipiika paalamenti Thomas Tayebwa bwe yaviira ddala emabega ng'era ategeezza nga bwe yamutendeka ennyo mu nsonga z'ebyobufuzi. And the two have my immense respect as leaders of the House. I am bringing this out to appeal to every one of us to understand that we occupy this public space for a purpose. And that purpose must not be for the sake of it, but to change the trajectory of this one country called home. But you are two important comrades and friends in blue are where they are. We wouldn't wish you to be the last person to leave. We would want to welcome you in advance and to be with us. That is just a formal invitation. And so I believe we shall be able to agree on a couple of things. In as far as keeping the government in check is concerned, I want to appeal that where we disagree, and indeed, we are going to have numerous opportunities to disagree. I hope that we can disagree respectfully. This House is for intellectual debates. Intellectual, not flexing muscles. As leader of opposition, I urge you to build works upon your predecessor, Honorable Mathias. Honorable Mathias, I want to thank you so much. I want to thank you. Wabula okwogera kwa Mpuuga kuno kuvuddeko abaka ba paalamenti ku endowooza zaabwe ku ngeri y'ebyobufuzi ebimidde mu ggwanga. Era nno Mpuuga kimwebazaako nti abalala n'ekyo bakisirikira bayide okuggala wano gundi nasomako naye gundi n'ekyo nakyo bakikweka kugamba balage nti omuntu ono sikolaganako naye. Kubanga abantu abasinga balowooza nti oyina okubendinga n'osuula obubonero obwo bwonna okusobola okukolagana n'omuntu, naye Honorable Mpuuga atulaze nti sobola okusigala ng'oyimiridde naye abantu buli omu n'omulaba nga bw'ali ate n'osigala ng'oweereza.